Yo, this is Rampantilla Radio. Mwasuze mutya abalonje batumbule ku PJ News anka kansubira nti mwasuze bulonje atembanirizaako mu dakiika eno yennyina sajja kwerabira kubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo Miranga myerere wano mu kibuga Kampala omuliro gwagenze maaso kubanga tegusalako akatale k'e Nakasero ne guleka ng'emmaali y'abantu ewererako ddala esiridde so nga ate siwe wokka ne mu bitundu eby'entinda omuliro gwagenze maaso kubanga tegusalako bizinesi z'abantu basigadde mu maziga na bibobe. Vai, Oranade. Dabayoli, Daboli. Daboli, Aba? Yaba, vai, yo. Mama Zimba kuri sana mama Zimba yuda wagenda tuka bude. Wala kusanga wote mama. Banji ku mikutu migatta abantu abasigadde batenda bannayuganda obutayiga tulabye abantu bangi nga batokomokera mu muliro oguba gukutte oluvannyuma lw'emmotoka by'amafuta okufunira obuzibu obubenje ku makubo weewaawo ennamagunga bangi beesombye okusena ku mafuta agabadde gayiika naye nga abasinga obungi babadde beeraliikirivu nti singa emmotoka eno ate ekwata omuliro. Sawa zine motoka ya mafuta namagunga wenjogerera egudde kati sawa yonna eyakomye naye abaana tobanyumiza ebyo egudde zeetomedde netulera endala era ekiri wano kusena maali ogudde tewali sena maali tosala sawa yonna tulera eyaka kati zeetomedde era ekiri wano Agavewo mukramanyiddwa nga Brigadier Felix Kulaije Simalonje oluvannyuma lw'okubanga maze ebbanga lyako ddala mu intensive care unit nga tasulewo taakese yali ku mimwa gy'abandi so nga ate omukramanyiddwa nga Fred Kajibirumbuye ayongeredde ddala okukkatiriza ensonga eno. Waliwo abantu bangi munsindikidde message twagala kumanya Felix Kulaije ali biki ndoza kansooke mbako brief preamble mutyoke mutegeere. Abaye Brigadier General Major General Felix Kulaije jali mu garagi mpozi nga avuddeyo leero nenga jali mu garagi chimbe chimbale embirizi taslo takese nenga jevudde katunabadde ku mu intensive care we Nakasero ngechimbe chimbale embirizi bulungi nnyo nga lumufenkenya olw'ensonga nti yengo omuntu embeera ze sinungi alabika yatomera akagali akalimu emisumaali kutomera akagali akalimu emisumaali n'afunamu obuzibu akagali akali kavugibwa embwa z'German Shepherd ensonga lwaki ali mu mbeera eyo mwaliso bamukolako nesiroza nti anaasigala nga bwali yensonga naye nga ye mulwadde information gy'oba ntuufu mulwadde nnyo alimu embwa z'German Shepherd byebyo mbadde mubuuza okusinga obulungi ennyo. Njala mumpitire Abbas byakagaba ne security ye yonna ngenda kwambulira omuntu ogenda kutegeera. All right. Wadenga tiyagas wamo n'emigo gyongeredde ddala okunyoka mu campaigns omukramanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu bo abagala enkyukakyuka tebannapowa era bongeredde ddala okulaga nti bo baagala chenja olunaku olwaleero aliwo obulenze ey'oluweero yasa wetwogerera abantu basuze ku kkubo nga balindiridde omuntu waabwe kino tekibadde saidi eno yokka ab'e Masaka bamala ennaku eziwerako ddala 2 nga munnange basula ku kkubo ebitooke baabitema endagaano ezikolaga red carpet
obokiwulidde so bingi byagenda maaso okubanga ate bibeerawo naye nga katusooke tulabe ate w'obulenzi. Wakati mutia gas n'emiggo egikubibwa abawagizi ba NUP enkyaneggulo omwami ono bw'atyo ate munange katono afiirwe obulamu era nga w'olaba oluba balulongooseza naye nga wadde bagenze maaso okuba nga tebamutungatunga bwe batyo yavuddeyo n'asaba abali mu buyinza bakkirize Kyagulanyi afuge kuba bo bakoze ki bakooye. Ono yakubiddwa poliisi mu bitundu eby'Egganga. Bwana ife abantu bo muri bake bali kukola Ausada Museveni bona bali kutubanga omoncho na iguru tigeze ife tutuli bantu waleke president ife na Kyagulanyi afuge bana byona yebango iganga. Mu district yemu omwami ono yafiirwa obulamu oluvannyuma lw'okukubibwa essasi mu kanyolagano akaali eyo nga poliisi egezaako okwezoba n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform so nga ate mu district eya Masaka omwami ono naye muwagizi wa nkyukakyuka wabula ng'ono ye yatomerwa emmotoka ya poliisi era bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno yaziikiddwa olunaku lw'eggulo wakati mu nnaku ey'ekitalo ddala. Omukolo gwe tuliko bannaaye wa kusibula muganda waffe kitundu kino n'abavudde ewala nti sekyabadde n'ekirooto ekyokukyusa eggwanga ku lw'abaana baffe bazzukulu baffe n'abaliddawo mu biseera ebirijja kati gwali wano ng'ova wano ogenda kukola ki ng'otuuse mu bokisi okulonda ku baganda baffe bafranka senteza seekyono gwe tuzze okuziika abakkiridde enzira kumwana nga balwanirira ensi yaabwe ogenda kukkiriza bakulimba olw'akabokisi ka sabbuuni olwa kilo ya sukaali otunde ensi yo nga bannaffe tubaziise mbasaba ku lw'abaganda baffe bano abali mu makomera twongera obbasabira naye bo waakiriko bakyali balamu naye ku lw'abaganda baffe abakkiridde mu ttaka nga balwanirira ensi ffe gye tukyalimu gye twagala okweyagaliramu mbeegayiridde temuwaayo ggwanga lyammwe. Ennaku z'omwezi 15 Januari tugenda mu bokisi kulonda ba president abaka ba parliament. Ogenda kulonda ki? Kubanga mu Uganda tuyina enjuyi bbiri olunyigiriza n'olunyigirizibwa. Olunyigirizibwa lukulirwa Kyagulanyi Ssentamu Robert era bwe tukkiriza nti ye president waffe byato bitulimba. Wembulidde omukramanyiddwa nga Inginiya Balimwezo bw'atyo yafuuka Ssaalongo ne mukyala we n'afuuka Nnaalongo oluvannyuma lw'okumuzaalira abalongo ate ku lunaku lwennyini olw'amazaalibwa ge bakansala okuva mu KCCA ab'enjawulo bwe bati bagenda maaso okuba nga te bamusalako munnange ne bamuyozaayoza ku ekyo kye yali atuseko. Ye omukramanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo bw'atyo n'asaba pulezidenti w'eggwanga lya Kenya William Ruto nti amuwe muwala we oluvannyuma lw'akatambi Ruto ke yagenze maaso okuba nga ate kola ng'akubiriza abaana ab'obuwala nabo bulenzi kasita baweza emyaka 25 bafumbirwe bayingire obufumbo bawase oba okiwulidde. Muhoozi oluvannyuma lw'okulaba ebyo yaddukiddewo ku mukutu gwe ogwa X n'amugamba nti kawalako kampe engeri gye kiri nti kizuuliddwa nti mu ggwanga ery'e Kenya abaami tebaagala kuwasa abali above 25 so nze ndi wiringa okola ki okatwala. Those of you who are above the age of 25 get married. Get married. Wacha kuzunguka hapa. Unatoka kwa klabu hii, unaingia klabu hii, unatoka kwa klabu hii, unaenda hiyo ingine.
Twaina presidential debate na kuzomwezinga asatu omwezi oguwedde wali eri ku TV emanyidwa nga NTV naye nga candidate amanyidwa nga Kaguta Museveni teyalabikako. Debate eno ngemaze okugwa ebingi byagenda maaso bangi batandika kubanga te bemulugunya nga kubbo kwe kulina omukulu amanyidwa nga Mike Mukula. Ono yavaayo n'agamba nti presidential debate erina okubanga ate egoberera global standards. Bacandidates bandibadde bayimiridde nga tebatudde, bandibadde nga tebalina we basoma bintu byeboogera, bandibadde nga bagenda maaso okukozesa n'emibiri gyabwe n'okunnyonnyola abantu kugamba nga balina skills ze bajjayo eziri kuki ku mutindo. Naye okeera otya n'okola debate efaanako bw'eti abantu batudde balinga abali muki mu ddembe lyabwe. Ye bw'ati byagenda maaso okubanga ate ajogerako ate nga si ye yekka. Banakyukakyuka tebamuviiriddeko awo bamutegeezezza nti babadde basuubira ali mu ddwaliro alabirira mutabani bwe ali mu intensive care unit so si kubeera ate ku mitimbagano. Naye nga ye eyaliko AIGP omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasinje yavuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'okulaba debate n'agyekkaanya yakakasizza nga Uganda si netefutefu kwaniriza nkyukakyuka bwe baba nga beba presidential candidate be mulina nga bye bateesa oba bye bavaamu. Uganda is not ready for what? For change. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yakutte enkoko omumwa okubanga ate adduka ku Radio M nagenda maaso okubanga ate akuba tochi mu debate eyo naye nga yasimbye essira ku nsonga lwaki Museveni teyazze ku NTV. Jukira ennaku zino NTV ejanjawaza era n'ensoosowaza omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu era nga baafuna ekibaluwa ekibagoba mu nkuŋŋaana za NRM. Kati Gashumba aginenya obutalaga nkiiko oba ntula za NRM oba lari za NRM naye nga ate babagobayo era ne bebatulaga babbirira bibbirire ku balala ku ground tebatuuka. Anyways kangire maaso kubanga tebatusako endowooza y'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ate tubeere nga tweyongerayo. Never moderator beginning of Balaba. I think can Museveni be hosted on NTV? There is no hostile media house in Uganda kakati towards NRM and the President Museveni like NTV. Hostile wa muluganda chechi bulabe? Njagala olabe baza nyama ulire bayinza okulaga Kyagulanyi for 35 minutes ku NTV mawulire ne balaga Museveni for 3 minutes ne bagamba mbo bino efani twabye bibbe. Nekino I predict NTV bwe continuing bwet bwe mumalaka akalulu kanunga kibabagadde mu Isaka Tambala maaso kino kibagamba tekujja kuba kulinyirira ddembe lya mawulire kino kikugamba this is not the NTV jetwala baffe eyakuliwanga bajowe munene bana Kenya. It was fair and balanced. Nekati buli muntu akiraba it's obvious. Ennaku ezo nyina akatambike nasanga ku TikTok nga kali voiced. Nengamba kyo bano waliwo omuntu akopa eddoboozi lya NTV lino. Nengenda ku YouTube nga it was a bulletin bulletin and news bulletin ya NTV. You cannot be so unbalanced like that. Maulid. So because of Nkugambi. Kino kikugamba. Ate babalimba. Wano tewaliwo radio. There is no media house in Uganda. Esinga CBS man. Much as in the radio 4. Niola abagalawo CBS. Radio Ssaabasajja Kabaka. Ate ne Aga Khan. Ate nga Aga Khan yennyini omukulu yafa. Waliwo mwana. Kino nkikugamba bemumalako bemutuuka January 15 nga tibabagaddeewo mu Isaka Tambala mu maaso. Kino kikugamba eddembe lya mawulire n'eddembe ly'okweyongera eddembe titegeeza ku spinninga ne mulaga ka crowd ka Museveni nga yafunye abantu 13. Olunaku olw'eggulo bo aba NRM babadde mu district ey'Eboma Yessa. Bino bwe bitu byagenze maaso band zabadde zivuga wakati mu kwerekerwako abakuuma ddembe nga tewali tear gas anyoka. Naye nga jjukira nti gano ge mateeka omukulu amanyiddwa nga Rusoke omwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda ge yavaayo n'agaana ng'agamba nti bacandidates tebalina kutambula bwe bati okitegera balina kugenda ku venue omuntu wabwe n'abasanga ku venue naye nga ate bo bannankyukakyuka basanze akaseera akazibu ddala okulaba nga aba NRM bataayaya kyere nga mpawo abakuba ku mukono noti ya gas no kiboko no what so nga ate bye bakola ate n'aba NUP bye bakola ate aba NUP ne bamaliriza nga bakola ki bakubiddwa naye nga ebyo nabiri awo abantu abenjawulo abawerako ddala balabiddwako nga basombebwa mu bimotoka ku luno babaletedde mu bimotoka
bimotoka bya polisi luli babalitiranga mu taxi basi costa bichi kakati babalitide mu bimotoka bya polisi nga babayiwa ku mafuta agamu basobola okubanga ate bajjuza venue obochiwulide agada mawulire gakusakidwa aba Daily Monitor bebagenze maso okubanga ate batutusako amawulire gano nga bolengera engeri y'emikolo gye gigenda maaso atuuka yayambala t-shirt so embera bwetyo bwebera ku side ya NRM. Oluvanyuma lw'okulaba ekyali Masaka omukramanyiddwa nga Calvin Kayanja yasinzira ku mikutu gy'emigatta abantu nagenda maaso okubanga ate ategeezanga Kyagulanyi abantu batamuliko era abantu abamuliko yajja nabo wabula ate oluvanyuma lw'okulaba ekyabadde ekyaddondo bw'atyo yamalirizanga apondo sobanga awanise balya ebigambo byabwe leero boogera kiro enkya ne boogera kiri Owenaale musoko mbulookinge waliwo amawulire agatagenda kukuyisa bulungi. Bobi Wine olwaleero akoze bulungi ekira enangabo nayo nagyakubye enkuŋŋaana zo olwaleero abantu abadde nabo mu buyitirivu eyo ye Sky View, Wide View ne 360 bulijjo gyembawa akasajja kalaza amaanyi ekira nangabo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Olunaku omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu Kirwa Municipality yes era ngeno atiyagas yanyose nnyo nga bw'okiwulira weewaawo yagenze maaso okubanga ate ku mulundi guno agamba sigenda mulya nzeka n'abagoberezi bange ngenda mulya n'abapoliisi era ngono yalabiddwako ng'agenda maaso okubanga ate aduumira omugoba w'emmotoka ye oba abagoba b'emmotoka ze okubanga ate bayimirira abapoliisi basobole okubanga bagetinga locked mu tiyagas ate nga bo abapoliisi begobye n'abantu kikumi nga baagala bakuba miggo naye nga ebigo byabaddeawo ne batandika okubanga ate babasekeera katono nyongera kwanga mbikutussako ate tubeere nga tweyongerayo. Bafande balwana n'abantu nti baagala atambule na pulezidenti bali babasaliddeko eri emabega mukibi bafande yegoba n'abavubuka maaso katono n'abasirikale njagala bawulire tiyagasi wabalagala gwe bamutukuba linnyamu katono bwe bakuba tiyagasi ng'osika mu maaso ng'oyimirira nga bamuyimiriramu nabo atuyongereyo maaso nabo njagala bamanye sinaffe tuli bannayuganda ngako ate tetulina musango tulina kubeera wano tulina kukolera wano kampeyini naye batutulugunya kubanga batya okuba muyinza batutulugunya kuba bamanyi tuli ku kituufu batutulugunya kubanga batya amazima batutulugunya kubanga siya tebagikula kyabugaga kyali genda maaso wasawundi tukulembera bannamawulire njagala bino ebintu byonna byonna birabibwe bannayuganda bali abo abatulabe bweru w'amawanga njagala mu Look at the impunity. Look at the injustice. This is Uganda police doing this. But we shall never give up. We shall never give up. We shall be free in our country. You can do all that, but it will come to an end. All this will come to an end. We are not committing any crime. Officer, we are fighting for your future. We are fighting to see that your daughter gets good education. We are fighting for democracy. Look what the police is doing. Look what you're doing. This is immoral, this is illegal, this is wrong. This is wrong, this is wrong, this is wrong. Abapoliisi bali mu kumenya amateeka bananga kakibogere kulonda kamanyi nti tulina kukolera abantu kampeyini ekino kiri mu mateeka tebalina etteeka n'erimu lye tumenye naye mulaba abasirikale bwe bakuba abantu mulaba abayaye bwe bakuba abantu nga bali muleya nga poliisi ebakuuma tumuuza mu kamera abamunane bakuba bannayuganda amadege gamukuuma tulwanyisa soko yimirire bakasuka binnya lyonna banange temukasuka mayinja wabula kwakalegera ya uganda kwakalegera ya uganda omulina musango gwamukoze bana abasirikale balayire okuuma amateeka naye bababe bamenya amateeka kwakalegera ya uganda okkiriza omutendo okola efujjo muleke ensi erabe abasirikale abali mu yunifomu ya uganda ate bwe bakola efujjo ku bannayuganda laba emotoka z'amayinezi tugoberera zozandibadde ambulensi aba efujjo erikolwa ku bannayuganda
yama kubanga egenda okuweerera abaana bammwe ng'abaffe n'abakazi bammwe nabo bagende malaka amalungi bakitukuba tukoze musango ki tetulina musango gwe tukuze Ngoma z'okutya enanga anti munange yavaako yes olunaku olwaleero atya ku mukulu amanyiddwa nga Luke OSG yes bw'ati yagenze maaso kubanga ate ategeeza nti balabye obutambi bungi ku mikutu migatta abantu nga bujjanjawazanga abakuuma ddembe ngamba abapoliisi wamu n'abajasi bwe bakuba abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform emiggo ne tiyagasa ategeezezza nti ebyo byonna bya AI si bya ddala nga bwe mubiraba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyonga ate tumuvuddeko y'omukyala amanyiddwa nga Buchana yes bw'ati yasinzidde ku mpewo za Bukedde TV n'ategeeza eggwanga nga omukulu Kyagulanyi Ssentamu wamu ne ba presidential candidates abalala bwe baatuula ne byabakama ne bakkiriziganya ku mateeka agagenda okuba nga tegafuga campaign wabula ate Robert Kyagulanyi yagavaako era nga y'ensonga lwaki kakati aba NUP bavuma byabakama. Basajja bano Bobi Wine ne banno 8 bwe baali bagenda mu kalulu baatuula n'owesibwa byabakama ne bakola programu zaabwe ne bategeera nti bajja kubanga enkiiko mu bisaawe tebajja zikubanga mu nguudo olwaleero bavuma byabakama naye nga byayogera yabibagamba nga bagenda okutandika okwesimbawo. Ono omusajja omanyi lwaki akuba enkiiko mu luguudo agenda otuuka ku kisaawe okulingizayo bambegabe nga tekuli muntu yaddawo nga saa 8 ziyingidde ng'alina genda mu busenta akuŋŋaanye abantu atambule nabo asobole otuuka nabo mu kisaawe abe ng'alina abantu. Naye tusaba kinga bannayuganda toli mwetegefu n'essaawa zino onoonya ababaka ba paalamenti naawe okimanyi tosobola kuwangula mu 7 ne bw'ogenda mu ggulu naye tuyambe ensi eno gireke nga ntebenkevu kubanga olowooza nti oyonoonera mwami mu 7 naye n'ebibyo bijja kugenderamu mpozi ojja kutaasa baana naye buli kye wakola kijja kufiira mu kavuyo. Ekyo bannayuganda mubeere beegendereza nga mugenda mu kalulu. Wadde ng'ebyo byonna byogeddwa ye Father Omo bw'ati yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate asaba byabakama ku mulundi guno akolereko abantu alangirire ebituufu ebinaaba bivudde mu kulonda. Byabakama ayina erinnya erya Simon nkakasa ndi mu Kristo aluŋŋamye ensi aleme kusiringa buki busirisi kubanga ŋŋamba zinyiza ogamba eggwanga lirimu ki mikono gye eriva litwala owabi oba okulitwala waki owalungi aveeyo n'obuyinza bwonna obumuweebwa kubanga yakakasa nti ekikyamu naye akola ki akiraba ekikyamu bw'abanga akiraba ekyokutulugunya abantu twagala akalulu kabeere ka mazima kabeere ka mirembe ti abantu balonde obululu bwabwe munonde kiki ennungi namwe abooluganda bagalo ne mbakubira omunanga tubeerera beegendereza nnyo akalulu kalonde ge bakusaba ate mukakuume buluki bulungi.
Oluvannyuma lw'okutegeera embeera nti kati yafuuse ya tear gas buli we badda bo bannankyukakyuka okugenda ate munange okusinkana omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda beetegekedde ddala ab'enjawulo balabiddwako n'ennyaanya simanyi ani yababagulizaako nti ennyaanya ate munange ku tear gas eyambira ddala bazeesibira ddala mu bulago bazambalanga neekirisi bazisitulira ddala muki mu bungi okuviira ddala e Masaka gye zaatandikidde ng'ate ekira kyatokose butokose ennyaanya babadde nazo mu bungi weewaawo omu ku bamobilizer ba NRM mu bitundu eby'Ebusoga oluvannyuma lw'okulaba ebyali e Busoga bw'ati yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate awabula mukama we Yoweri Kaguta Museveni. Pulezidenti ate abasajja bo bongera kwonoona mu kifo ky'okunoonya akalulu tuli kuba bantu kyeyagazi Frank Mwesigwa akoleraani okimanyi nti ali kwonoona akalulu ground yembi abantu tuli kuza bazze bagenda dda abantu tuli kwiza bwiza abantu batuvaamu ira aye amazima gali nti muli kwonoona bwonoone kati tulinze idinda gulume iwe gulume gezo okuba abantu odabo nebiri joba idinda lero baida kukuba migo omusaada atusinga obuwagizi siasa siasa gotwaida na yabe naremu yawawe zaka asobola kulimba abantu tulemererwa okolera abantu singa abantu twabakolera singa bakatwenda ayo niwe tunakola ebintu byebiri bitya niwe tunakuba abantu emigejiri gitya abantu tibakatwenda nze nandiko bye na mukama wange nti asigale kumbali asigale ngawa magezi mu wa magezi abantu tibakayende NRM abantu be NRM tuli ba mululu tuli bayiguya tuli bayibi buli gwe bawasente okuwa abantu tadituusa buli gwe bawasente tatuusa sente buli gwe bawasente okukozesa ku ground tadikozesa bayibi President mwene tokoba ku bantu abantu bafuka bayibi niwona iganya Bobi Wine ali kumasa ya abantu na Katonda tojja kumusobola waliwo kyebeta season mu bulamu season wewe iyo yawaku abantu balobe kufa muli kumala ku bantu emirembe mwenda ki tuli kukola kalulu ground nimbi muli kujonona bwonone buli kiseera Police ne security tuze tubagambe ebigambo bino mulekeraawo okukola ebikolwa ebigenda okutukwasa emiggo fino wansi ku ground mweje mutali twette oba twekube abantu buli bagwamu essuubi eri government abantu buli bagwamu essuubi eri security basalawo bo bennyini okwerwanako ng'abantu kati abantu ndabe gye tulaga abantu bagenda kusalawo olwokuba police n'amagye muyine mundu musobola okubatta musobola okukozesa force yonna kubanga buli kyonna ekyetagisa mu kirina kiso kya mbuzi bwe kirekerera omusi kitunulira mubaazi obusungu bwonna wanayinki bwe munaamalanga okubadamejinga mu bitundu gye muzze ne mumala okubadamejinga ne mumala obbakuba ne mumala okutta abantu obusungu bwonna wallahi bagenda bumalira kufe ba mobilizer ba NRM njagala tuyimirire tusala amazima nze ntunulirira monitoringa ebitundu 85 ku 100 awava obuvuyo awava okulwanagana ng'abantu beerwanako nga bakanyugira abantu amayinja police ndaba ng'ebitundu 85 ku buli 100 cause eva ku security kukwata bubi bantu na kutwalira mateeka mu ngalo na kutulugunya ba opposition na kutulugunya ba na Uganda ngate babazeemu kabuntu tusobola kusoka kuwagira mukole eyo ntolo kuba tuli ba NRM tutekwa kusoka kuvumirira ebikolwa bino byemuko ebyokuba abantu kati jjo mukaluka dala mu campaign ezabadde jinja mwakuya abantu amasasi maiti negwa wali can you imagine ejuje emirembe president je yalwanira omuntu ne wabakanyuze jinja dala security mbanga ibebe byabalwanyo gena mu nsiko etteeka likulagira kwata sasi ku mukubo mwana w'abandi ago wali olwokubakanyuze jinja
Omukyala Jennifer Nakangobe fulufiga nga bulijjo yesa mukyala wakulya bigambo bye era bisere bisinga agenda navayo nakuba government jaweereza abaana bagamba ono tebamusasudde musala ono storage naye ng'okuva lwe yagobwa ku mpewo ateza Salt Media yesa omukyala ono ebintu byamukyukiramuko era nga kati yetanira nnyo omukutu ogwa TikTok gyatera okubanga ayisiza obukambwe bwonna yenna gwabayagala okubanga ate ayogerako eyo gyayitira ku mulundi guno yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate atabukira gavumenti era nalaga nti ye ali ku side yaki yenkyukakyuka naye nga jjukira abeerayo leero enkya n'avaayo omukyala banyiddwa nga Justin Namere omubi w'ebikonde bw'ati yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate annyonnyola lwaki Fulufiga yagobebwa ku campaign kubanga campaign ezigenda maaso takyalabwayo ate nga ne Fulufiga teyakomyawo yasituse n'avaayo n'annyonnyola obusungu bw'alina kati kuki ku gavumenti lwaki oluusi agikolokota bamugoba mu bintu ebimu kulale takyalabikayo ghetto structure emuleetedde ate akasajja nayo kuki ku mutima olw'ensonga nti mbube bamu kubagitandika ate kakati bagiteeka mu baabwe so ebyo nini byengenda okubanga ate kutussako ate oluvannyuma tulabe bwe tuwunzika era gwe wamugoba mu campaign ate nze nvunaanyizibwa ku kumugoba abazivunanyizibwako be bamugobayo campaign zirimu ebintu bingi kankubuulire Ntamale Junior campaign zirimu ebyama campaign zirimu abantu okutuula obufubo campaign sometimes ziyingiramu obutakkaanya abantu ne batakkaanya sometimes zibaamu obukuubagano temuyinza kubeera na muntu who bleats about everything who runs her mouth ku buli kimu ayulika buyulisa jagenda byonna byogeri obukodyo ebyama byonna bifuluma so yesortinga ndowooza bamusortinga n'afuna waagwa yafuuse fuutu soja wa Nuupu nalabe yafuuse fuutu soja yavumanga bafuutu soja yavumanga bafuutu soja ba Nuupu ng'abayita buli kintu kati ate nalabe yafuuse muwagizi wa Nuupu omulimu gw'abafuutu soja yagala guba bbako kugamba teyavumanga aba Nuupu n'avuma ne mukama waabwe Kyagulanyi n'abavuma n'abayita buli kyakuusi n'abayita ebigambo ebisingayo obunene benafu aba Nuupu tubabeeramu abamu twesimbyewo nabo abamu tubabeeramu nnyo tubamanyi nnyo n'okumusinga alaba tuboogerera ki fona nze nina obulumi abantu batamanyi ffe Museveni yatukwasa ghetto ne tukola ghetto structures twalwanagana n'abaana ba ghetto okutereeza ghetto n'okuwulira ekigambo ghetto nga tukyogera tuba tutereeza ghetto tutuuka ku Makunga ne bayita Emma Kuteesa Meja Emma Kuteesa kati ya commanding yasanga tulimi olulimbi tulukabade tukunkumude tusize buli makungula gwokola baletamu balala buli kyokola baleta balala wonyigiriza abantu nokozesanga abantu ne mukozesa aba ne mubadampinga teri kirumanga koza muntu mu dampinga ne mulabakanga talina makulu tewali ajja kuddamu kwogera structures za Museveni wadde kwogera NRM kuva 2020 mu gumu twogerera NRM omunave Canada ne muyingiza lunaku nga 7 million ne muleta abalaba tabateka kavalinga Museveni kati bakavalinga ongambo tante abana abo mu nyumba tebali mmere kukuta no wanuza ababai ne bakuta no gamba nti oli mulungi soko kusaba abana bewuwo bali bakote efikawo mujyo ko baba neiba nawe saka kukusaba baba neiba no gandi wazala kibinyo akira ntino Uganda president Museveni w'abantu bonna ye president wa Nuupu ye president wa DP ye FDC ye wachi era agenda kulembera abantu mulekerawo okunyigiriza abantu abamu abasaidi emu buli bululu obujja ne bafiiramu abantu bafiirwa abaana baabwe ababbe balinamu essuubi eizo okulonda kuveewo mwongeze ne kubisanja twakava mu ntalo fe twafiirwa bintu byaffe mu ntalo twakuba ne politics zebayo kyedduuka lyange bayo kyebintu byange byonna nga bobo namukwatidde erubuka dakiika 2 mbutuddamu kulonda mutekati 10 years oba 20 tubikoye mukole 2020 abantu bava ku mirimu gyabwe bagenda kulonda abantu abaana mukweralikira kati abala bali mukuddusa abaana baabwe abala bali mukola ki abaana baabwe bagenda tandika batwala Bulaaya mukole 20 years oba 10 years kichenyu tulonda bikiye mukimanyi bulungi tewali muntu asobola kulangirira Bobi Wine lwaki mukuba abaana b'abantu byabaka matasobola kulangirira Bobi Wine namusasula kiki ekikubyanga abaana kiki ekisibisa abaana b'abantu
abantu b'ekyayi olaba nga buli muntu ayogera nonsense, buli muntu ayogeza bogus talk because banyiivu. Eskembuga, thank you so much. Muteke ku 10 years oba 20 years, either 15 years. Twakamala okonda buli muntu afiiriddwa ebibye. Abantu abawagire bwaddala bafiirwa ebintu byabwe. Bali mu bulumi. Zamaduka gange bagocha gonna. Nandibadde mbaga zaki mmwe. Singa ba following mbaga zaki. Obera mu bintu abantu bakulowooleza oli bulungi ng'oyina amabwa. Toyina nawe wola toke wadde mino gy'amatoke. N'ebinyi batosobola kubyewola. Bawuza advisor nina ki? Nina kaki? Kwegumya kugamba nti emu n'ebbiri kyekisingako. N'omala gagga. N'omala ga. Abamu tuyinamu humanity. Abamu ogamba gundi Toyota mmanyi. Natasa mmanyi. Gundi ammanyi. Bana ndaba batya. Ako obuntu just. Nenga tolowooza nti tunaffe tuli bulungi nnyo. Bwe tukwata tuliganyuddwa mu structures twakola zonna. Structures bwe tuka mu kudelivaringa sente nga bakujjawo. Ghetto structures ffe twazikola batujjawo dabatekawo ddamulya ne Emma. Tufuna kaki? Be bali receiving sente. Gwokoledde mu bulumi okoledde mu bulumi. Okoledde mu kwogera kunyina kuwaayo obubwo bw'oyina. Nokola ghetto structures ozitaddewo omaze paradinga ghetto zibawadde ne depots bawadde okoza bikyoterezeza balesa abawe bali receiving omusaala. Notuko kwa no bagamba kala at least gundi z'abaana bano muziwe sente. Era zomanyi tebaziwa sente. Bakibe muwa sente. Bakibe muziwa nga ne betumanyi temuzibawo. Tukwade groups na pressure groups tuzirese. Tuwandiise buli kintu. Olese n'abasoma bakuwandiikiddeko buli kintu. Buli nini nabo basitaddeko simanyi zaani. Temuziwadde sente. Bakibe muziwa. Obwo bumbi n'obumbi Museveni bwata. Temulumya nnyo bantu. Tuli banyiivu. Tetugenda kwogera birungi byokka. Mulina bye mulina okuwulira ebyaddala. Ebya serious. Tukimanyi tetulina kya bakola. Tetukirina. Tetukirina kyo tugenda bakola. Twabakwasa Katonda. Tubakwasa Katonda. Fera tusobola bufuzi twagala na ntebe zammwe. Fo omuntu twagala butono nnyo leka kyenkoleredde nkifunemu. Lwakyo njijjawo nga nkabadde olulimbi, nkubye amavunike, nsimbye emmere, emaze okkula, njifumbe nonjawo nga njijula emmere. Onjuta ku mbogo emmere gwe nfumbidde gwe mbonaabonedde gwe nakabalira. Noleta basitesa manyi abavudde Canada ne bafuna sente zange ze nnofuna. Ate notasobola n'okugamba nti katugabanye sente zino bana bazifunemu. Omukyala amanyiddwa nga Amita Omutra yandisuwinga aba Vision Group oluvannyuma lw'okuba tebambyeko omutwe omunene bamuwadde page number bawandise ne bagamba nti shorter men have longer marriages. Awo nno ne bawandiika omutwe omulala okugamba nti when she is the tall one in the relationship. Ne bateekawo ekifaananyi kye ne bbaawe. Olwo ne bawandiikako ebigambo ebirala biyitirivu wabula yavuddeyo n'abagamba nti bonna abakozi ba Vision Group Wana kodeki. Walo yagamba muki? Ndibajja kunkuba olw'ekinankaniki. Ekiri wa kino? Kino kikubya kodekyo. Okitegeera? Omulabi oyo? Kyagala nakusiimula. Kyagala akola kitya muzeeyi? Kukisiimula ekifaana bwekiti. Kyagala kusiimulako. Abadde ki? Uwo? Mpa Bobi wange. Kale waako fiiti muweeko Bobi emu. Ne Shawukani muweeko. Bagambe Bobi. Bagambe tugenda kuwagira ani? Kyatulo wagira ani? Owagira ani? Bonna bawi. Nange ompadde? Nange leeta. Ne kaka na kato muwe. Ne Shawu muwe. Duka ne anti omuwe. Mugambe Bobi. Duko bawe. Anti duko muwe. Mugambe wagira ani? Mugambe wagira ani? People power. Baba yenu jangu power. Waswa muleke. Waswa na yomu wadde. Our power. Mu aliwa waswa. Muwe. Kwako.
Bobi Wine. Simple power. Nawe kwako uwasigale uko. Nebaka nti Kyagulanyi huyo yazze ku kyalo naye akudde mu ttooyi ngenda n'enjiringizamu ate nga bagamba nti n'omuyaga nga muyaga tebaginywa Kyagulanyi muzzukulu wo era yeesimbyewo bulungi ennaku z'omwezi 15 January lwe tumulonda olwoteekako nti Nasuna Alice akwagala okukamala ne bw'oli baagudde mu ttooyi nga mwagudde aligenda n'agitunulamu n'akanti Kyagulanyi ojja kukola ki nga bamusindika mu toyireti nti ki ne bw'aba aguddeyo ngenda n'enjiringizaamu ne mmanya nti Kyagulanyi agudde mu ttooyi y'oyo mwagala lwaki omwagala mwagala nnyo lwa butegeevu mutegeevu nnyo ategeera nnyo kusinga n'abalamu abawo gamba mu tebanywa njaga Museveni yatubonyabonya okumanyira Museveni tetujja kwagala tetujja kuva ku Bobi tujja musigalako gwe mutukubaleko oli watukabira egatukubeereko sebo egatukubeereko tetujja kubeerako byabanyala ebintu Museveni byokola abantu bwe ebintu osidde tetujja kwagala tetujja ng'omanye abantu kye bakola naye abantu abakwama emundu ne bafa abantu ba Bobi tebamanyiira ffe tuli bakibanda Museveni aliyeni yewaffe Bobi owaffe tukugyamu aliyeni tugenda tetujja kuva ku Bobi tujja musigalako yeggwanga lyaffe yeggwanga okuva Bobi owaffe wastek Museveni tetukwagala ebintu gyojona omanye abantu abakuwamu essasi osananga sinasijja tukukulamu ninasiya kuba nange nja kukubamu essasi limu ne Bobi ajagula essasi nja mugamba ali kuku gwomanyi bwotumanyiira ffe bulijjo tukubeerako oba wangi kanjije gwe olukwaya wansi Museveni yatubonyabonya tujja kubeerako wamma tukuwe biskwiti tukuwe kolira tukuwe keeki tetujjamu ebintu byetotusekerera tetuteka naawe kaguta tetuseka naawe genda oseke n'ababo ffe tetukwagala genda oseke n'ababo gwe twedamu tumanyiira bakudoona ku kipande kyaffe
Babi wuri yadi wali eriyeka. Gwe, tada mchaba. Tomena rintuwe na mena msebe mjofu. Ovo na abantu obakuba abasasi. Ozana babi tetuwa kukubamu. Aja bajja kutta gwe Museveni. Bajja kutta kino ekiti. Owulidde baddamu kuvuma abantu kubakuba amasasi wakikaana gwe towulira. Museveni gwe bakukyogama Bobi ate nga mwoyo embeerayo tetukwagala. Gwe ekisatu kyovuma Bobi nekyomukuba amasasi okuba ogana okuba baabawe. Gendo wababo tetujja kwagala. Genda eri neshababina. Gwe enfa twagala Bobi tetugenda muvako lwa kibi, tetujja muvako lwa kirungi. Musigalako paka. Gwe next age Museveni ky'okuba Bobi alina amaanyi gwe toyina. N'abasirikale asobola okubayombera. W'amaanyi Bobi. Ng'otumanyira kisa kimu. Toyina magezi okuwa abantu amasasi. Okuwa Museveni. Ebintu byogera bingi. Ffe tuli ba Bobi. Wali eri ng'ogamba mbu omunabe yewa Mukyajeni. Ffe tujja mubeerako. Tujja beeraku Bobi. Tumuwe keeki. Tumuwe biscuits. Bwe bogamba abantu oza tebabiwulira. Toyina magezi. Gwe ozambuwa abantu gwe musajja tobamanyi. Tobakuba amasasi.